program twejjanjabe njagala okubabuuzaako abalungi abali musiibye mutya mbeebaza emirimu gye mutuusizzaako engalo olunaku olwaleero abafunye ebirungi neebaza Katonda abalwazizza abateewulira bulungi nsaba Katonda ate embeera abeere nga agitereeza tukyali mu kugamba happy new year nga twakayingira omwaka buli omu abeera n'ebirowoozo bye buli omu alina byatadde mu layini ze njagala kukola kino nze njagala kukola kino twebaza Katonda nti guno omwaka agutuyisizzaamu omukadde tuli mu mwaka mupya bannange tweyongere okwekuuma tweyongere okubanga obulamu bwaffe of course tubusoosowaza olunaku olwaleero ndi ne dokita tugenda bbanga twogera ku bulwadde obwa Nnalubiri tubwogerako olw'ensonga gye buli ne buli muntu alina endowooza ku bulwadde obwo so olunaku olwaleero tugenda kwogera ku mugaso gwa community oba eyo gye tuwangaalira naddala mu nkwasaganya oba mu nkwasaganya y'obulwadde buno obwa Nnalubiri abingi bye tubulowoozaako abamu tulowooza ddogo bingi tumanye ososola families ezo zirina abaana abo naye nga gwe tonnaba kusosola family eyo wali ogenze ne weekebeza engeri gye tuli mu mwaka omupya ebintu tubikola mu ngeri ya kipyapapya so gwali eyo bw'oba tonnaba kwekebeza nkwegayiridde nga tonnaba kupulaninga mbaga omanyi dokita abantu abamu embaga bazipushinga ku guno omwaka nga tujja gikola January nga temunaba genda kukola mbaga nkwegayiridde genda gwe n'omwagalwa omanyi mwekebeza akawuka ka mukenenya bwe muba mwajjukidde ne mwekebeza naye ne Nnalubiri mbeegayiridde tugende twekebeze dokita nsanyisa okulaba nange neesimye okunkyaza happy new year to you mwatubulako guli omwaka nendowooza oba temudde naye era nyongera nnyo okwebaza n'okwebaza ekitongole ekya BBS Telefina omwaka gwa 2023 butuufu twakola omulimu ogw'amaanyi okugezaako okutegeeza abantu baffe ku bulwadde buno era ababadde bagoberera balina we bali mu kumanya ku bulwadde buno kituufu. Yes, Dokita omuntu akulaba omulundi ogusooka ku Telefina ng'abadde yakateekako bw'ati atambuza nagwa ku Telefina n'akulaba erinnya ly'ogwani? Yenze Dr. Mawanda Daniel ndi musawo ajjanjaba abaana ku ddwaliro ery'Emmengo ate era nga nnyongera okukuguka mu kujjanjaba abaana mu ssettendekero y'Amakerere era ku ddwaliro ery'e Mulago. Nja kwongera okujjukiza bannayuganda abatulaba nti obulwadde buno obwa Sickle Cells twetaagira ddala obwogerako buli lunaku olw'ensonga obulwadde buno buluma abantu baffe wano mu Uganda olwaleero kumpi kati abantu 2 ku buli bantu 10 b'osanga bayina ennyingo etambuza obulwadde obwo abantu abasukka 40,000 bawangala n'obulwadde buno buli mwaka abaana abawera 2.5 bazaalibwa n'obulwadde obwa Nnalubiri ate ekisinga okukwasa ennaku nti abasukka mu makkati gaabo abazaalibwa nabo bafa nga tebannaweza myaka 5 ate n'abo abawonye okufa mu myaka 5 bawangaala n'ebizibu ebikosa obulamu bwabwe oluusi obulamu bwabwe bwonna ng'okugongobala obwongo bingi so ekisinga ate okunafuya mu mbeera eyo yonna tulaba abakosebwa bangi naye ate ababumanyi batono ate era abeemanyi bwe bayimiridde batono nnyo mu mbeera eno tukyazaala nnyo abaana balina obulwadde buno nga tetumanyi newenjogerera wano waliwo yayise mu mwaka oguwedde n'agamba 2024 nteeka okuzaala omwana naye nga teyemanyi bwayimiridde newe twogerera olwaleero waliwo ali mu nteekateeka ez'okufuna omwana waliwo neyamufunye eggulu waliwo agenda okuzaala enkya
naye nga byonna ebyo bituukawo mu nzikiza tetumanyi bwe tuyimiridde naye tuzaala abaana ate nga tulaba emiwendo gy'abaana abazaalibwa n'obulwadde buno mingi giri waggulu nnyo. So era BBS njebaza nnyo nti twetaaga okujjukiza bannayuganda abantu baffe tukitakyogerako mulundi gumu ne tutalinda sizoni nti etuuse tutalinda lunaku olwo wabula ne tuboogerangako oluvannyuma lw'ekiseera munnaffe ali eyo n'agoberera ate n'azuukuka n'abaako kyakola. Kikulu nnyo abantu baffe okufaayo ne beekebeza obulwadde obwa Sickle Cells okulaba bwe bayimiridde, kubanga osobola okubeerawo ng'oli mulamu nga tolina buzibu bwonna, tolina wakuluma, naye ng'olina ennyingo eyo etambuza obulwadde obwa Sickle Cells. Abantu abalina ennyingo eyo tebatera kwetegeera, tosobola kwemanya. Sisobola kwetunulako ne nga kati ndabika njirina nti oli carrier, tosobola. Wabula mu kwekebera ogenda bugenzi ne bakebera omusaayi saawa zino okusinziira ku laabu ki gy'ogenzeeko, laabu ez'enjawulo emiwendo gyawukana wakati w'emitwalo 3 paka ku mitwalo nga 6 okusinziira waawo ogenze. Naye kirungi egyo emitwalo 3 gy'ogenda okusaasaanya mu kwemanya gigenda kutaasa bingi, gigenda kutaasa omutindo gw'obulamu obw'abaana b'ozadde n'abazzukulu bo, bigenda kutaasa bills ze waali spendinze mu mbeera ey'okujjanjaba obulwadde n'obulumi bw'oyitamu ng'olaba omwana wo teyeebaka. Mazima. So abamu ku bantu ab'enkizo ennyo mu kuyamba abantu baffe tukyogerako wano, si buli omu nti ali mu kugoberera, wabula bw'oba oli eyo ng'owuliriza obubaka obutambuza n'otegeeza abalala banno mikwano gyo nga bagenda mu bufumbo babuuzeeko naawe ng'omuntu kinnomu mu community atali mulwadde, atakosebwa bulwadde buno, olina ejjinja ly'oteekako. Abakulembeze b'amadiini yemmwe mutukuza obufumbo bwaffe. Kyalibadde kirungi nnyo buli sinzizo nga mugenda okugatta abantu ate nga temunnatuuka nabbagatta, wabula mu counseling sessions nga temunnaba tubuuza olinayo omukyalo omulala, kituufu olinayo omwami otya bulwadde bwa Nnalubiri. Ate bwe tujja ne twereeta nti tuzze tugatta oba kutukuza bufumbo bwaffe mu makereziya, mu makanisa, mu mizikiti n'amasinzizo amalala gonna, bambi tufeeyo okulaba nti tulambululira abantu bano omugaso gw'okwekebera we bayimiridde ku bulwadde obwa Nnalubiri ku lw'obulungi lw'abaana n'abazzukulu be tugenda okuzaala. Ebiseera ebisinga obungi bw'ogamba omuntu okwekebeza Nnalubiri, kati abantu balina we batuuse mu kumanya ekitono nti bamanyi nti bulwadde bwa famire, era ekisinga okwanguwa kyakugamba sirabangayo omuntu alina bulwadde mu famire yaffe. Wabula njagala nyongera okutangaaza nti tekyetaagisa kuba nti wali olabyeko omuntu omulwadde mu famire yo. Ennyingo esobola okubaamu nga nsirifu, nga mu famire yammwe temufunangamu muntu alina nnyingo emu asisinkana omulala alina ennyingo emu okuzuukusa eri oba okuzaala omwana abalaga akabonero. Era wennyini we wali obuvunaanyizibwa bwa famire yonna okutwaliza awamu nti singa omu ku mmwe lukya lumu ne muwulira nti azadde omwana alina Nnalubiri, ffenna nga famire bakizibwe bakojja baani, ffenna nga bwe twetolodde tuzuukukiramu, buli omu n'amanya nti kati ennyingo weeri mu famire, twekebeze buli omu amanye bw'ayimiridde. Tetusobola kugema nga mu ngema eno eya bulijjo gye tugema mulangira, gye tugema akafuba, tugema ebisigadde teriiwo. Okugema kwe tulina okwandibadde ng'okugema kumanya bw'oyimiridde, kwekebeza n'okebeza omwagalwawo ne mukola okusalawo okukuuma abaana bammwe nga tebagenda kufuna bulwadde obwo. Ate waliwo enjogera gye tuwulira eyo mu bantu baffe tuba twogezeganya nabo nti musawo ate bwenzuula nti muntu gwe njagala alina ennyingo nga nange nina ennyingo, kiba kitegeeza tugenda kwawukana? Nedda, tekitegeeza nti mugenda kwawukana. Ng'omulamwa gwa leero bwe guli, obuvunaanyizibwa bwa community yonna
community okutwaliza wamu tesobola kubaako kyetuukako nga twawukana. Buli kyetutuukako tukituukako mu kukolera wamu na mu kwegatta. So mu kumanya nti mwembi muyina ennyingo teriba tteeka nti mwawukane, wabula Mukama bw'ayamba ne mumanya nti muyina ennyingo nga temunnazaala mwana, musobola okukola enteekateeka nga musinzidde ku magezi ge muweereddwa ne mukola okusalawo. Okusalawo okwo kusobola okugwa biti eby'enjawulo. Namba emu, bwe musalawo musigale mwenna, kirungi ne mumanya emikisa gye mulina okuzaala omwana ng'ayina Nnalubiri. Nti muba muyina omukisa gumu muli baana bana okuzaala omwana ayina Nnalubiri. Naye omukisa ogwo si gwagusalawo. Singa lukya ne muzaala omwana nga yasoose gwe musookeddeko, muli beeteefuteefu okusalawo ne mugamba nti tetugenda kwongerako mwana mulala yenna. Katweweeyo obulamu bwaffe tulabirire omwana ono ayite mu mbeera ennungi aleme kulaba bulumi. Okuzaala omwana ng'ayina Nnalubiri. Nti muba muyina omukisa gumu muli baana bana okuzaala omwana ayina Nnalubiri. Naye omukisa ogwo si gwagusalawo. Singa lukya ne muzaala omwana nga yasoose gwe musookeddeko, muli beeteefuteefu okusalawo ne mugamba nti tetugenda kwongerako mwana mulala yenna. Katweweeyo obulamu bwaffe tulabirire omwana ono ayite mu mbeera ennungi aleme kulaba bulumi. Oba oyina omukisa sitiiru gumu mu buli baana bana okuba n'omwana nga mulamu ddala nga talinaamu wadde ennyingo. Naye ate tulina emikisa ebiri, oba omukisa gumu ku buli baana babiri, 50%, nti bajja kuba bakariya era nabo tebajja kuyita mbulumi, naye bajja kuba bayina ennyingo eyo. Mukama bw'atuyamba omwana waffe asooka n'agwa mu kiti ekyo nga si mulwadde, tuli beeteefuteefu okusalawo nti katusiime Mukama ono gw'atuwadde, tulabirire ono okusinga ate gy'okoma okugezesa emikisa butereevu. Ate era gy'okoma bw'ozaala abaana 10 bonna ne baba bakariya, oba okoze disservice ku generation eddako, oba osindise bangi. Yes, gy'okoma okusindika abaana abangi abalina ennyingo mu generation eddako, gy'okoma okwongeza emikisa gy'abo abalina ennyingo okwesinkana, ate abazzukulu babe balwadde. Tweyanziza nnyo, tweyanze. Tugenda kuba tukola ku ssente kati ninyo tovaawo tukomawo. Program twejjanja bakatwengako tweyanziza nnyo tweyanzeege tukyeyongera okubaagaliza omwaka omujja omulungi. Bannanga omwaka guno tubeere balabufu nga bwe twogera ku bulwadde obwa Nnalubiri tugende batukebere. Nkwegayiridde nga bw'ogenda okukebera akawuka akaleeta mukenenya naddala ng'ekigendererwa kyo kyakufuna mwana, genda weekebeze obulwadde obwa Nnalubiri kubanga abaana abali ku ddagala bw'omutunuulira peyini gy'ayitamu nawe kennyini ng'omuntu oba ogiwulira. So omuntu ali yatulaba ku twejjanjabe mbadde nsaba ogambe nti bwe nali ku TV olunaku bwe luti ndaba nga basomesa ku bulwadde obwa Nnalubiri, nayambibwa ne ŋŋenda ne bankebera. Awo twagende mu kumulamu nga twogedde ku nkebera and njaga tweyongera okumanya obuvunaanyizibwa bwa community oba abantu betuwangala nabo ku bulwadde buno obwa Nnalubiri. Abangi abasosola mu families, abasosola families zino bangi be bawa amagezi genda kewa omusawo gundi, tugamba bano abasawo abagundi b'ensasi, tulina ab'obudomola, bantu bangi tulina bye tukola bambi nga ffe tulowooza byali badde bituufu kubanga at the end of it all tunoonya bulamu naye ng'ate bikyamu. So omusawo akyali mutulambululira abatulabira ku mitimbagano egy'enjawulo. Tweyanziza nnyo, tweyanzege, mwebale nnyo, mwebale ddala n'abatulabira mu bitundu eby'enjawulo, mwebale nnyo, mwebale ddala kwagala Terefayina. Ensonga lwaki tuli wano lwaleero kumanya buvunaanyizibwa bwo
g'omuntu aliyo mu community. Magezi kigoowa omuntu mu kulabako alina obubonero obwefaananyiriza nga bwe twayogerako oba bwe twogerako bulijjo obwa sickle cell. Bw'onsanga nga nnina omwana ng'amaaso ge ga kyenvu ng'akabengo kazimbye, ku magezi oba ku kuyigiriza kwe tuzze tukola ne tumanya nti obubonero bwandiba nga butegeeza sickle cell, magezi kigoowa omuntu oyo. Tukusaba yenna gy'oli, sooka okubiriza omuntu oyo agende mu ddwaliro akeberebwe naddala ku bulwadde obwa Nnalubiri nga tonnamusindika kujjanjaba kintu kirala kyonna, kuba obulwadde buno buli common. Ate ku sayidi eno abasawo abajjanjabisa eddagala ery'ekinnansi butereevu, mwattu nja kugamba nti bakola omulimu ogw'ettendo era bakola omulimu munene naddala mu kuzzaamu abalwadde amaanyi. Abantu abo batwala obudde kwogera n'abalwadde, babawa time. So wabula ate kyalibadde kirungi ne tuba bakakafu ku mutindo gw'ebyo obubaka bwe babawa. Twaliyagadde omuntu oyo omuwa obubaka obumubuulira ekituufu. Ate bw'oba tomanyi kituufu, tomanyi nti omulwadde ono alina amaaso gakyuse, enfaanana ye, mukubirize. Abasawo abali ab'ekinnansi abajjanjabisa eddagala ery'ekinnansi, bw'ofuna omulwadde yeefaananyiriza alina obubonero obwefaananyiza obwa Nnalubiri, bambi siteepu esooka mukubirize, amaaso ga yero, omubiri gwe gwonna obubonero bweyoleka, bambi mukubirize asooka ajje mu ddwaliro tumukebere, okusinga bw'omukuumira ku ddagala nga takebereddwa tamanyi ekitali kirungi. Oluusi atuuka okujja eno mu ddwaliro ng'obudde bugenze, ng'ebitundu by'omubiri bitandise okunafuwa. Ate n'ekirala kino kanyongere nkikkaatirize, bambi toliyita ddogo, tokiteeka mu bwongo bwa muntu ono. Gwe ng'omusawo yenna ow'ekinnansi ali gy'oli, oba okoze ekintu ekitali kituufu n'akamu, bw'okiteeka mu bwongo bwe nti gundi akuloga, omwana wo kyekyo lwaki afaanana bw'ati, butereevu, ogenda kuteekawo embeera ey'embiranye wakati w'omuntu ono alina omwana afaanana bw'ati n'omuntu eyali muyambye naddala mu nsimbi ne mu kumugumya. Bw'ogaa nti neighbour yakuloga, njakira ku makya omwana afune crisis, agende mu ddwaliro mbeere ku kitanda nga sikola, naye nga ninawo omwana omulala teri agenda mulabirira ewaka okuggyako neighbour wange, naye ate nga waŋŋambye neighbour wange yandoga. So abantu baffe abasawo ab'ebika byonna ebyenjawulo, nga sigenze mu kugamba nti oba mukole oba temukola, wabula tuyina ebisookerwako bye tusobola okukola, ng'okukubiriza abantu bagende beekebeze naddala balina obubonero obwefaananyiriza, ng'okwewala okuteeka mu mitwe gyabwe nti balogerwa oba balina ekikolimo. Awo omulimu gwammwe namwe muba mugukoze. Ate bwe tujjako ne mu bitongole, naddala ebitongole ebyobuwangwa oba gye tuva ensibuko zaffe, kati nze ndi musajja Muganda era Ssaabasajja Kabaka awangaale nnyo. Abakulembeze ab'ebitongole bino balina omulimu munene nnyo kubanga balina eddoboozi eriwulirwa abantu baabwe. Nyongera okwebaza beene Ayi Ssaabasajja Kabaka olw'amaanyi ge wateekamu n'Obwakabaka okutwaliza awamu mu myaka 2016-17 ne paka ku 19 bwe twakola emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja ne giyambako okubunyisa okumanya ku bulwadde obwa Nnalubiri, ate era ne giyambako okusaka ensaka eyayamba okufuna test kits, ne bakebera abantu bangi nnyo
okwemanya bwe bayimiridde ku bulwadde bwa sickle cell. So n'obwakabaka obulala bwonna oba n'ebitongole ebirala byonna mu Uganda bisobola okukozesa approach y'emu eyo ne muyamba abantu bammwe okumanya ate era n'okwekebeza. Kirungi nnyo ekyo mu communities oba gye tuwangaalira. Mukama yatukola nga tuli bantu banjawulo, obusobozi bwaffe bwanjawulo, amaanyi gaffe ganjawulo, era mu kyo tulinamu abantu Mukama bawadde omukisa n'abagabirira n'abagabirira. Mulina ejjinja ddene nnyo ery'okuteekawo, ate osobola kukola nekyolaba nga kitono naye ate nga kikyusa obulamu bw'omulala nga kibukyusa nnyo. Njagala nkuwa ekyokulabirako eky'omugenzi Mukama amuwummulize mu kisa, Haji Ibrahim BMK. Haji Ibrahim BMK yakwatagana ne Profesa Ndugwa oba n'abasawo ab'emulago ne baggulawo ekitongole ekiyamba ku bantu abawangana n'obulwadde bwa sickle cell. N'adedicating oba n'awaayo space ku bizimbe bye eri ku Africana ebeere office okutambuza emirimu gy'ekitongole ekyo. That was a lifetime sacrifice. Ye nga ye si musawo wabula Mukama amuwadde, ate abakosebwa abamu ku bo Mukama tabawadde n'eddagala batawaana okuligula butereevu. So ffenna gye tuli bwe mba nga mbeera Luweero, eRuweero waliyo eddwaliro Mukama bw'aba yangabirira nsobola okukwata ku kye nnina ne ŋŋenda ku clinic erabirira abaana abawangala n'obulwadde obwa Nnalubiri ne ŋŋamba lino liyambeko okugula eddagala lya ey'okulwanyisamu for example, oba ne ŋŋamba kangende mu ddwaliro nkwatagane n'abakulembeze b'eddwaliro lino tugule ebikebera ngambe nti abantu b'ekitundu kyange nga tebannaba kufumbirwagana oba nga bazadde abaana abato basobola okukeberwa ne bamanya bwe bayimiridde, so that emigigi egiddako mu kitundu kye mpangaliramu tegikosebwa. Abantu babiri bensaba nnyongere oba mpa omukisa njogereko mu community eno. Namba emu bataata. Bataata yonna gy'oli n'ofuna obubaka nti olina omwana oba omwana wo azuuliddwamu obulwadde bwa sickle cell, beerawo ku lw'omwana oyo, toddukawo olabirire omwana oyo. Omukyala gw'olekera y'alina okunoonya ekikumi, y'alina okusula ku kitanda ng'atudde kulabiro bambi beerawo. Ate era bw'oba taata nga gwe tolina buzibu, omwana wo talina buzibu, naye ng'olina mukwano gwo ali mu mbeera eyo, bambi mukubirize abeererewo omwana we. Nkimanyi mwenyumizaako omwana wange bangambye alina sickle cell naye nze kati ebyo sigenda bibeeramu. Maama we yamanyi. Bambi mukwano gwo muwe amagezi agayamba ku mwana oli. Ekitongole kyenjagala okukaabirira ekirala oba okutuusaako obubaka ky'ekitongole kya poliisi. Ekitongole kya poliisi bayinza okuba tebannazuula nnyo kumanya buvunaanyizibwa bwe balina mu kuyambako okutereeza endabirira n'okulwanyisa obulwadde bwa sickle cell. Mu poliisi tumanyi nti bafuna emisango mingi egya child neglect. Abaami abasuddewo abaana, families ezisuddewo abaana. Cases ezo singa mugezaako okwongera okunoonyereza kwe kisibuka, bangi ku bo basulawo abaana lwa nsonga za bulwadde. Omwami kasita azuula nti omwana azaaliddwa n'ekirwadde ekita tetubazaala ng'akola ki? Ng'adduka. Bambi mugoberere emisango egyo era bwe muzuula nti giyina gikwataganako n'embeera eno gye twogerako eya sickle cell, musapootinga abaami abo mubakubirize okulabirira abaana baabwe. Ennamba yange eri 077 7 96 34 58. Program twejjanjabe y'olunaku olwaleero bwetyo webadde omulungi atulaba kansubira olina kyoyizeemu. Of course akawuka ka Mukenenya kakyeriisa nkuuli, nkwegayiridde omulungi ali eyo genda weekebeze tusapootinga abantu bano ekirala abali ku ddagala n'obulwadde bwa Nnalubiri nabwo gye buli, ate engeri yokka ey'okutegeera ng'ogenze ne weekebera. Tweyongera okubaagaliza omwaka omujja omulungi. Ssaabasajja Kabaka Mukama Katonda akutuwangaalize. Mwerabe.